kati mwabasonda seneza Pentagon mbazaamu amaanyi nawuliddeko sitaani byateesa yakkiriza nti Pentagon egenda kuzimbibwa. Sitaani bwe yabadde akkiriza nti Pentagon egenda kuzimbibwa mu lukiiko olumu abantu abo bamanyi abatanjagala mwe babadde bagambye naye ekirungi mbu Mukama yabalaze nti bwe naazimbibwa nga nze nfa. Ne ngamba kasaba akkiriza nti ejja kuzimbibwa kiri ekirala ekyo mutima mubi gwe guboogeza bakkiriza bagirwanyisizza nnyo buli kye bagambye abantu tekibadde ekituufu ku bulamu bwange. Kati abantu basalawo ne bagamba tugenda kwewayo tugenda contributinga nange nzikiriza nti ekiri mu mutima gwo kye kiri mu gwange tugenda kuzimba Pentagon mu linnya lya Yesu. Nzikubire waggulu oba okiwulidde. Ababi babadde mu meeting nga bwamanyi nti ekkumi terikyawoomu ne bagamba kati katusinze kagenda kugizimba naye Mukama yagambye bwe kanagizimba bwe pa nga kafa olwo mwe ne bumanga temulifa. Ne bwe ndiba nfudde sina gwe nja kufiira nja kwefiira. Ngulafumite byaggwawo agga mukoti gumba sikuli wanted nze njagala omwana mmanyira nga twenkana size oba oyagala ngojja bojja okoma ku dinda mpale ya munda namwanduloza kabiri tikya. Omukulu aloza Bugigo ng'avaayo ng'agamba mwabasonda Pentagon nina amawulire amalungi nti otyo sitaani baatuuziza meeting bali abatanjagala ne bagamba mbuno Pentagon egenda kuzimbibwa naye bajja kuba bakamala gizimba Bugingo afe. Konze meeting yabadde wataata mbomanyi bwe batuula ekkumi terikyawoomu mulimu eyabaesolosezaamu najja nambuulira lwaki teyakwatiddeyo ku video mu meeting gye babaddemu sitaani gye yabaddemu. Lwaki bannange gwe baagala kutta buli kaseera taata gwe tottako nga tukuulira wano wanda ebigambo by'obutwangu oli kuki gatta bantu bo ne bannaye Uganda tugattika bakyamukire baleme kuggwamu maanyi nti banayinza obutazimbibwa. Mukulu olaba abantu tebakuvunaana ku butazimba kyaki tewali yagikutuma n'ettaka tetulinaako siginitole tetulise basiginitole tetulinaako mukono gwonna tetulina na risiiti eraga nti twakuwa ssente. Pastor Bugigo kati oli wadde ettaka ly'ekkanada oditeekako apartment oditeekako gym ne sauna oyinza oteekako obuca bw'embizzi tetukulinaako tabbu ettaka liryo watusinga amagezi mu bukujjukujju ettaka n'olitwala kati so tetukulinaako tabbu naye tojja eno mu bantu gamba nti bakuteeseza eno sitaani yatuddewa oyo yavudde mu meeting ya sitaani kitegeeza alya mu lumeno mu luzise ye Yuda go ewosumba ba Yuda ye kambuuze taata ow'ekitiibwa omulungi malayika Katonda gwe yatuma yatamanyi gye yayimirira kuba Katonda yakutuma osabira abalokole n'abatali balokole naye gwe tetumanyi oba oli muki. Ani yakuwa ekirowoozo ky'okuzimba Pentagon? Gwe wakyewa lwaki mwewe ez'omumba nga temwagala zibakuba? Kati okujja okulimbalimba abantu mbu sitaani yatudde nakkiriza kasa sitaani yakkiriza tugenda kuzimba sitaani yamala okukkiriza ye bwe watuddeeko ne Katonda yakutuma ye yagambye eki? Katonda yakutuma yagambye eki? Nebaza Pastor Bugigo oli mugezi luli wajja ku kintu kino gamba waliwo yansanze nagamba lwaki tosa President Museveni ssente ne tuzimba Pentagon kogwe ye tatulaba omaze okwetega
sente za Katonda tebazisabiriza. Katonda aleta sente ze. Edda nnyo wagamba nti Katonda ku njiri ya Katonda tujja teekako bulango. Kubanga baleetanga obulango ebenga sponsor mu njiri yo Oluyolo Sunday. Noga nti enjiri yo toligiteekako bulango. Era wali ogigaine ku YouTube ngoga nti bayinza oleetako obulango lango bw'abakazi abeeyambudde. Kyekyagiganyisa ogiteeka ku YouTube. Ne obulango buli noga nti ye Katonda asobola okweyimirizaawo enjiri ye. Kati ennaku zino kuliko MTN. Ennaku zino ndabako MTN taata. Katonda takyasobola kweyimirizaawo njiri. Ogasse bantu mwana mulenzi. Owekitiibwa, owekitiinisa, owekitiibwa. Omusajja n'olyoka otusondesa simanya miliyoni bimeka okuba pulaani y'ekizimbe. Nojja n'otulimba mubaze okutestinga ttaka mu 2018 2019 ne bajja ne basimawo ekinnya mbukakati bazze kumba otuwamulala esonda ssente amangu ezireta ssente amangu. Pastor Bugingo tewandibadde gwe. Bw'obanga mazima amatuufu waliko mu nnaku tewandiridde ssente za muntu mu nnaku mu ngeri eyo. Olimba nnyo taata. Wajja ne basimawo ogunnyo oguwanvuwanvu nga kiringa kino ekinnya kyogera oteekamu omuti. Naga nti baatutte ettaka. Balabe ettaka eryo liyinza okujjako Kanani. Pentagoni ne balitwala. Balabe bagezese ba actuate ba article ba actuate aba textual ba engineer kanchogere wenti sijafana luzungu ba engineer batutte ettaka balabe fenna ne tuddamu molalo notugamba ebizimbe ebisenge bigenda kukolebwa Israeli kampuni eno kubanga ya mu Israeli egendo zimbe ebisenge ebyo bajja kusitula bisitule babireete babitweke Kanani nga gundi bweri bugoloba apartment kofi kababirete tebigwanga. Yabaye Pastor Bugingo Kanani land yo Pentagon gye tugenda okuzimba gye tusonde etannatuuka batekchuko kigawo kya luzungu tekchu. Pastor Bugingo tatuwa ekitiibwa. Sente ze tusonde za Pentagon nga tezinnamala byebirabo byetubadde tuwa byetwali tuwa okuva wawa byo byali biragawa byazimbanga nnyumba gye wasulangamu ne mashoni oba tukwate ku birabo kubanga wagamba mbunda amakyaki amalala gasondesa abantu amadinisa ne gasondesa abantu ebintu nenga abantu abo bawa ebirabo. Actuates banna mukulu Emma nuno tongiriza luzungu. Owekitiibwa njagala kumanya ebirabo byo bitwali tusonda byo byagula ki? Kubanga tojjaga nti byagula radio twazisondanga bwazo. Tojjaga nti sente zakolanga lukungana n'olukungana lunambolo batwagana sente twasondanga zaazo. Mbana tunyonyole ebirabo bitwasooka okuwa byo wabitwaloyo wa mukama n'otomugamba nti tugenda kuzimbira nnyumba n'atatuddezaakoko. Ye gwe oteekayo ddi ku ssente za Pentagon. Naye Museveni watuwa eddembe. Kuwaga nti Museveni watuwa eddembe nti mugende mugatta abantu. Mwemuloza byo Museveni eddembe yatuwa lyaki? Tugende tugatta abantu baffe. Tubadde tuwangayo ebirabo okuva 2 mmeka kakati taato w'ekitiibwa by'ebirabo bibadde biraganga watuleke ku akaunti z'ebirabo bwe twavanga Nambole ng'obala ssente ze tukoze mu Nambole mu kivulo ekibadde Nambole. Lwaki totubalirako ku ssente ezikoleddwa buli mwezi nga zivudde mu kirabo? Kitandike
Engazi ngoga nti ekibwa ekye10 omwezi guno muvuddemu akawumbi kamu ekirabo kivuddemu obukadde 10 ekiweebwayo. Pastor Bugigo twewole ku birabo tusoke tuzimbe nga batusonda Pentagon empola mukulu fere tuganye nti tegenda zimbibwa. Ne mama ennyumba ya Mukama bwebenge egenda kusondebwa ebbanga eryo lyonna. Kati olowooza azimbira Mukama. Mukama yagaba wonna ennyumba yeta esondeddwa emyaka kati tugenda ba mu 5 yete juweze. Tugenda myaka 5 tusonda nyumba ya Mukama tetunagitukako na mu afu. Kati olowooza asonda Mukama yagaba byonna ennyumba ya Mukama ekyaganye. Naye ekitiibwa kya Mukama temwandikizanyiddeko nze ngamba olimbyemukko. Pastor Bugigo oba olinayo obute mu faamu ye eri ewaffe mu Kiganda. Mu faamu eri gye wagula mu Kiganda ezo mayiro 4 oba olinayo kko ku butonguzeeyo kko. Ogimanyi waffe gye wagula ewaffe. Olinayo kko obutonguzeeyo kko. Oba otunde faamu yeyo gye wagula eyo ozimbire Mukama. Wakuba abasumba musabira mu mabaati tonazimbira Mukama n'ogule emmotoka eringa omuntu. Olabye mukwano. Olabye mukwano. Olabye. Muzeeyi wange Bugigo olabye. Weewalanga nnyo okusesema n'olya. Pastor Bugigo olabye ensi eno. Omanyi kale wennaakogera tebagenda nti pe mudde. Kanteeko ka disclaimer siwe mudde njaga kuleeta lugero. Ensi eno ogiraba eringa kabina. Bw'ositama gaawukana bw'oyimuka gagatta. Ensi ejja bwekwawukanako bwoti okuginoonyeddewo. Mukama wange ensi eno bwekwawukanako ginoonyeddewo. Jjukiramu kiki ky'otaavumirira nga tokikola. Bannange bagamba mukola ma TV ne muteekako amanamba ga mobile money. Tosobola kumalako lankyawo wadde service nga tosomye ku mobile money. Oyina eza $, oyina ezaki, ezaki, oyina ezaki, oyina eza $, oyina eze Kenya, oyina eze Vietnam, oyina ki, oyina account. Oyina za account, mobile money. Oyina wali mu overnight Munta ndiko TV nga tunawenga. Ngogamba akaseera ke tulimu kana ate sokosika muzannyo. Yes muyo. Nyiga. Kakasa nti mobile money eriko sente nenga Anna itato wekitiibwa. Osobola mbasobola. Osobola mubasobola ate gwe osobola. Njikiro olunaku bwajja n'ogamba abantu nga mukwano gwe yakuwadde emmotoka eri ya Praise God ya black. Jukira mbu n'omwana ojja n'otuwanirako nkigase bulungi. Mukwano gwange yarabye nnina emmotoka y'ebirooto byange ngamba muwe yange eya white n'ampaamu eya black. Kumbe sente ze twasolozizza ennambole waleese n'okkateeyo n'ogula emmotoka. Okulimba munnange. Ekirevu kirina ekiwalaata. Baali bankolimidde obutakifuna naye kizze.
nangu omukazi afune waawe weetako. Sebo nojja n'otugamba good morning London. Nojja n'otugamba mukwano gange yampadde ne mu bwe twadda ku shamali tuli emeno ga kizanye bulungi. Kizanye obulungi. Ne ngamba wulira abasumba. Olwo omusumba atambula ku TV okuba ku TikTok simanyi bulazani mbwa akwata abantu n'abajjamu sima jajja Bruce ogamba ki mbona kachi jajja Bruce da moteleze onsikategedde waliwo omusumba oyo atambula simanyi bulazani ajja n'akwata abantu mbunkujjemu badde bakuloze najjamu ensimbi enganda. Oyo bulaza simanyi innocent mbunkujjemu ensimbi enganda badde bakuloze obadde owulira otya n'osokola wano gwe wojja ekintu tewabeera bbwa. Ekyo so agenda nakwata ati namugjayo ekigundi mukujjayo akayembe kaakano badde bakuloze gwe n'omukwata era okwata eno mu nviiri tolina gwali okutte wano ku kyenyi wano n'okijjayo tolina gwali okutte wano okulwa ne kivaayo gw'omukwata tewajja bbwa gwe n'osokola ekintu munda ne waziba oba okigi kale tugeze okigisawo n'amaanyi ga Mukama magiki girooti kyerete kyokka nemmwe bannange tusaasire mukwano mutuvuze sipiidi banegwanga mulivuga sipiidi bamikwano kisinga bijja mbakazi munviire ekinonya nekyenonyesa jangu bagamba olimba kya mugera kyoki wefudde Bugingo mukwokya Bayibuli bwe yaze kuŋŋaanyanga zakwokya enfusa gwa mutaata nga tokyazikola kitinga ine Bugingo bannange nawe nno watufuukirako akabizi k'ebitanga Bayibuli zakwokya zaggwamu enfu nga tokyazikola kitinga ye banaize wakuŋŋaanya ez'okwokya zo waziteeka wa bannange Muzeeyi Museveni watuwa emirembe ndowooza laba abasabire Bugingo ebigambo bye boogera omanya ng'oyagala kumanya omusumba wo manya endiga ye bwefaanana yeeyo freedom of worship yes kati yava mu freedom of worship eri bagita freedom of fere Simanyi kya bakolera wulira ebigambo ebinene ebiri wano wulira actually baga nti omwana omubi avumaganya nnyina endiga embi evumaganya musumba omusumba bw'ebigambo byakuwa ggwe by'ofulumya kitegedde wale yange mbuto ani yali akumanyi singa teyali Bugingo goza singa teyali taata Bugingo yali amanyi oba Bugingo yanja mu kyalo bakimubya abantu bukedde we yamala okujja ennyumba y'Namayumba n'oyita abakadde b'ekkanisa mbu batwalo balage ennyumba
obalage ennyumba naye nga wali ogikwese tewali mukadde wa kanisa ali amanyi ennyumba erina mayumba bukedde baamala okuvaayo byonna nnyumba neeragibwa nolyoka ogiraga abakadde b'ekanisa ti ninayo ennyumba erina mayumba ne chairman yali tamumanyi chairman ne beekalakaasa Susan era naleeta ekiteeso bagende bagabule chairman ekijjulu ne bagenda erina mayumba ne bagabulayo ku chairman ne bamanyagane nga n'ennyumba yasitukadde egenda kuggwa. Abasumba lwaki tetweddako mweddeko bambi banaye tweddeko abasumba tweddeko buzambu Bugingo singa teyali Bugingo mbwani yali akumanyi munne n'amuddamu singa teyali Sirwadda Bugingo ani yali amumanyi ndowooza batembeeyi banne era Pastor Bugingo I can't mubeera n'abasirikale mubeera n'ababakuuma kati lwaki teweesiga Katonda kati kyoka gwe tolina gy'olaga olina woolaga nga tolina basirikale oba oyagala male kwambala ziyinifoomu tetukunenya oli muntu bati dirwosobyako Pastor Bugingo dirwosobyako kubanga muntu tutambulanga tusobya akugambyeko n'omuvuma embizi n'omuliisa bino n'omuliisa biri n'omuyita sitaani n'omuyita omulambo n'omuyita sekeretoni bano baagala kunzita bali baagala gwe bottaate gwe botta naye nze sirina kyabbakolera era sikuyinaako buyinza musajja wattu kola nnyo kona buli kimu ky'oyagala kola buli ky'oyagala bannange Pastor Bugingo akola bintu nga ndale nga lyono omusajja n'alyoka akubazi birthday okola biki birthday tumanyi buli okola birthday oba osemeredde entaana ya kitaawo okola biki birthday buli okola birthday oba osemeredde entaana gwe tozikola mbuuza gwe tozikola wavumiriranga birthday ku kituuti ne tugenda ku piato ne tukola birthday eyiyo nze nave wa Bugingo nga sifunye ku keeki ya birthday nga teri aginkoledde wali abantu ababalibwa nti bantu yali Susan na Bugingo ya Susan yakubuuka ngo eyo birthday tuuse n'akubuuka n'agenda n'akolera abalala birthday yeegule bamwagale bannange nedda baleke Katonda tasanyukira kufa kwa boonoonyi baleka bannamaganda babaayo kati awe bajjuliza bebabeera mu kyaki magezi gazze gajja buzi era ogenda oveewaka okugenda mu kyaki ya Bugingo watolina amagezi gajja buzi kubengalo b'amagezi gazze kitegeeza mubadde basiru akibagamba bulina okudde temutegeera kubengalo b'amagezi gazze
Ndda bano bandekere bagundi ngenda bakolako. Nze kabaka wabi n'ebintu. Nze ngenda bakolerako. Abera bali nagira amagezi gazze. Kubenga oba amagezi gazze. Ndoze naye agamba soka jukira amagezi bwe gaba gazze. Bwe gateka ndajja. Kitegeeza babaddewo busiru. Ne bakuba kati gazze endiga. Can you imagine? Ne bantu mwe. Bali kuno banyumirwa emboozi, bambi banyumirwa basharinga. Ate noloza nti nubani, be bali benyini, bali babiri twanti bali babiri. Be bali. Omwali mu account ndalo ali mu be bali. Obadde manyi bani. Nange njagala babere ko baka batuuke. Kabinzo ne yanza munayeka akaba. Ne yanza nye kirabo kyange. Ebyo yagamba kigana muteri gulu lya musajja eyawasa bakazi babiri kati oba alagawa yenyini yabulire njira agamba mwabasemberera abasumba temwina kye mugenda bajjako temugenda gaggawala nga musemberedde abasumba bavubuka mmwe mwabatambula n'abasumba mwababera n'abasumba temugenda gaggawala kubanga era n'abasumba n'omusumba tasawa kuwa muwalawe. Pasa Bugingo ekitegeeza abakusembera baavu kyenvola bayonjovu wazza onkomye kukusemberera. Setaani wajja okubba okutta n'okuzikiriza. Setaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Mwabba ebintu byange ne muzikiriza amaka gange kati mwagala na kunzita. Setaani wajja okubba okutta n'okuzikiriza naye bantu mmwe mama nakato munango ogamba otya. Happy birthday Mama Dolly ogamba otya. Moses Bless ogamba otya. Mr. Ronnie ogamba otya. Embera nnyo okugundya Mr. Ronnie ampa amagezi mangi. Notandikawo obuntu obwopola mpola. Nenga Pastor Rose Bugingo nze nakutya. Newe bali kundaga nsi. Wandaga ensi nti bwetambula bwe tugira basibweri. Era nze ekituufu okukwata ekyapa kyange oba ekiraamo kyange nti nkiteresa omusumba. Nze okuteresa omusumba wange okumusumba ekiraamo amazima mbaamu n'emitima mukaaga sikulimba. Nze mbaamu n'emitima mukaaga ngamba tekijja kutuuka amazima era ngamba tekigenda kutuuka. Aha Linda loza kati nkwadde ebyo sulira kaawo. Bano balinda balekenze kabaka w'ebyo kati muwadde ebibye genda obonebone n'ekintu kyo n'ekyuka kyo. Waliwo obwana obwatula tukube gundi ya bini strike bejaji blocking abajijeko. Mwino obwongo sikulimba okwata ekiraamo kyange mbukitezi osanga atunze ettaka
kati ngokwata ekiraamo kyongo kiwa Bugingo omusajja talina buvunaanyizibwa omusajja talina buvunaanyizibwa ng'oyinza omuwa ekiraamo kyo kati eddanga oyinza okujjusa bo bakiyamani nga tulina namukazika ku kyalo tolabirira abaana nga bakuba bakiyamani bayibuli agamba omuntu kyalina kyagaba oyo kanveeyo